Nkwaniriza program ebifa ku kitebe Musa Samulanga bulijjo lunaku lwa Sunday sawa 12 ezakawungezi mpaka sawa emu olonno ne tugenda mu swala ya magaribi atoro ne tudda ne program ey'omukyalo omusiramu nziramu okukwaniriza nga kutegeeza nti program eno tuba tukutuusaako ebyo bibaddewo mu busiramu waffe obwa Uganda mu mambuka Maserengeta ebuvanjuba n'ebugwanjuba wonna busiramu bwa Uganda bwe tubeera tutunuulira kale ebibaddewo mu wiiki byenjagala okuba nga nkutuusaako naye nga Sunday yo ekutambulidde etya eyo gwe gy'oli wamu ne wiiki yonna nga bwebadde eyaffe nno etambudde mu ngeri emu nti tubaddewo kubanga tuweereza obusiramu wano ku GTV Musa Samula ngenda kubanga nkomawo tutandikiraawo wabula nga bimu kubinjagala okubanga nkoonako byengenda okubanga nkutuusaako mu programu eno byoba olindirira kwe kuba nti nno aba ministry oba ekitongole eky'ebyenjigiriza wano eky'obusiramu mu ggwanga kyatambuddeko mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo mu West Buganda kyabaddeyo eri Ankole Kigezi babaddeyo twabadde n'empaka za Quran wano empaka za hadith ezisookedde ddala mu ggwanga Uganda ate abeera Kayikyaddaaki bafunye district kazi omujja kale eyo n'ebisingakaawo mu mayiro ya sawa namba gye tugenda okutolontoka nze naawe byengenda okuba nga nkutuusaako tovaawo. Kale mugamba ki abalaba GTV nga musinzira mu bitundu bya Kampala ebyenjawulo Lubaga abasinzira wali Makindye abasinzira wali mu division ey'Nakawa Kawempe Kampala Central division za Kampala 5 wamu n'abatulabira ku Jinja Road ab'emukono mukobaki soga lwagaana naye kale tutambulirawo kakati njagala okubanga mbozi njala okusooka okubanga nkutuusaako yeya ekitongole ekya education ekitongole ekyebyenjigiriza ekikulirwa Sheikh Juma Bakiti Chuchu oyo nno wano mu Supreme Council bamuyita Secretary for Education wabula ng'oyinza okumuyita Minister ow'Education wekibeera wali mu local government ya Mwami Tibuhaburwa Museveni kale bano batambuddeko okubanga balambula amasomero ag'enjawulo agali Muslim funded oba Muslim founded ebigambo byanjawulo gateekebwamu ssente they are funded by Uganda Muslim Supreme Council ate ng'era gali founded by Uganda Muslim Supreme Council masomero ga nkola ya busiramu era nga bano babaddeko wali mu West Buganda eyo region yetambuliramu district zonna abakwata wali side ez'e Masaka okuviira ddala MPG Gomba Masaka Lyantonde Raka Ichotera district zonna eziri awo Bukoma Nsimbi Lwengo abo bonna beegattira mu region gye tuyita West Buganda kakati wano balambudde ku technical ey'Ekamengo eyo nno technical mwana wa tawadde takimanyi nti nno technical ya busiramu bwa Uganda kakati nno olabikanga oli mabega nnyo amasomero nga Serinnya Kyotera Secondary School Central wali mu town Kyotera Sheikh Juma Bakiti Chuchu ne banne batuuseeko ku Kyakago Secondary and Primary School gana masomero ne bagalambula ne boogerako n'abakulembeze b'amasomero era nga wano bakutte ekyapa ekya eka 10 ezituddeko ekifo ekyo ne baba nga bakibakwasa mu bujjuvu kale kitegeeza nti amasomero gano gonna batuuseewo ne baba nga boogerako n'abakulembeze ne bawulira challenges zaabwe era ng'ebimu ku bye basanzeewo kwe kuba nti mulimu nakati abazadde mu Uganda nga tebatwala school fees ku ssomero nga batwala bijanjaalo na kasooli kale nga batwala kawunga omwana nga ze school fees zasoma waliwo yatugambye nti twatuuseeko eri nga omuzadde aleeta nku ku ssomero omwana asobola okubanga asoma kale mwana wattu ekyana nekituuka eno nekyekola ebintu ebitategerekeka njala nkube nga nkuwaaka ojjalabe ku bifaananyi ebyo ebitambulawo ng'olaba ab'education abo nga batambula mu masomero ag'enjawulo kakati ate we baavudde awo batuuseeko eri Ankole Kigezi wenjogera Ankole Kigezi tuba twogera ku region eziri mu western part of Uganda era nga twogera ku district nga Mbarara Ntungamu eri Kiruhura Kibaale abeeri Ibanda Kazo
ne disitulikiti zonna eziri sayidi eyo tuba twogera ku nkola ekigezi. Wano nno baatuuseeko entuŋŋamo era nga baalambudde amasomero okwabadde Rwenyanji Madarasati School ekitwe wali mu town council y'ekitwe Ruhama entuŋŋamo. Kaakati wano UNICEF office eya UNICEF ekwatagana ne Uganda Muslim Supreme Council wantu tulina ekitongole nga desk ekwatagana n'ekitongole ekya UNICEF. Kakati desk eyo erina woofiisi nnamba era ng'etuulwamu omwami ayitibwa Haji Namuguzi Kateregga. Kale omwami ono Namuguzi Kateregga abasinga mu muyita Ssebuganda. Omwami oyo abantu bano ab'essomero lino erya Rwenyanji Madarasati School yabasuubiza ebintu ebyenjawulo ebikozesebwa mu kusoma wano we yabireetedde era n'abibakwasa mu bungi omwabadde ekkalaamu, epeeni, ekkalamu enkalu ez'abaana abato, mwabaddemu ebitabo, mwabaddemu textbooks ez'enjawulo n'ebintu bingi nnyo ebikozesebwa mu ssomero. Mwami ono n'ekitongole ekya UNICEF badduukiridde essomero lino. Kale nga ebyo byonna byavudde mu kutambula kuno kwe baabaddemu. Mwami Kateregga Namuguzi ye chairman oba ye ssentebe owa Education Committee eya Uganda Muslim Supreme Council. Kale njagala okubanga nkutwala ku mboozi ey'okubiri naye nga sinnaba kubanga ngikutuusaako tovaawo kati katukomewo. Endala gye njagala okubanga nkutuusaako y'emboozi y'abannaffe okuva eri mu West Buganda era nga bwe mbadde nkugamba ku mboozi ewedde nti Education Committee yayiseeko mu bitundu bino. Kale disitulikiti eyo baagituuseemu. Disitulikiti eno ye disitulikiti ey'e Rakai. Eno disitulikiti ebaddemu emigozi oba n'egy'enjawulo okusika omuguwa era nga babadde tebalina disitulikiti kadhi mpaka nakati. Basajja bakulu mwekuŋŋaanya ne mugoba disitulikiti kadhi bwe mwali muyina naye ensi eno mujagaza ki? Disitulikiti kadhi mwamugoba ate ne muleeta amannya ge mwaleeta nago akakiiko akayitibwa Majlisili Ulama. Kano ke kakiiko ak'abasseeka abamanyi mu ggwanga we katuula ne kagamba nti ono takwalifayinga tumugyeko ayo nno asuulibwa ettale. Kale baaleeta amannya abiri okuva e Rakai ne bagaleetera Mufti. Mufti n'aganjulira olukiiko olwa Majlisi al Ulama. Olukiiko luno ne lugamba nti amannya gano nedda tugagobye. Ago nno we bagagoba kaakati baatudde wano ku kitebe Kampala mukadde nga bava e Rakai ne bajja omukulu n'abagamba nti tugenda kubanga tubawa disitulikiti kadhi. Era olunaku lwatuuse ne bajja e Kampala mukadde. Deputy Mufti Sheikh Muhammad Ali Waiswa ye yatudde mu nsonga zaabwe. Bano bagenze okuva ku kitebe Kampala mukadde nga balayizza disitulikiti kadhi Sheikh Hamza Kabala era ng'ono yagenda okutandika okutwala emirimu. Njagala mbe nga nkutuusaako ebyabadde e Kampala mukadde ng'abakulu bano babakwasa disitulikiti kadhi Sheikh Hamza Kabala n'ebigambo Sheikh Kabala bye yasuubizza ab'e Rakai. Kale gwe ow'e Rakai disitulikiti kadhi wo obadde omumanyi ye Sheikh Hamza Kabala. Tovaawo. Neyama oluvannyuma lw'okwebaza Allah okutuwa
ekirabo ekyomulembe ekyobukulembeze obwa Rakai region oba district Muzimu district era nga sinakweyama nebaza abakulu ab'oku kitebe mu bitiibwa byammwe mwenna ssebo okubeera n'obufuzi obw'obwenkanya obwagaliza umma yaffe okutambula ey'obusiraamu e Uganda yonna okutambula obulungi ne okutuwa omukisa okufuna obukulembeze obupya. Nsaba Allah abateeremu baraka mu mirimu gyammwe abongere byonna byemwetaaga mu bulamu bwo. Nja kwebaza abakama baffe aba Rakai abadde batambuza emirimu gino mu bbanga eddene ne gisigala nga newankubadde wali baddewo ripooti naye nze ndaba ebyenyi byammwe biraga nnuuru nti ekibaddeyo tekikosezza nnyo. Ensonga enkulu neebaza Kaagi abaddeko ssebo mukadde wange nkwebaza okuba nti mu mbeera yonna oba challenge zonna ezibaddewo obusiraamu bubadde bukyatambula mu disitulikiti. Allah saba ssebo akuteeremu baraka mu mirimu gyo gyonna gy'okoze akuwemu embeera era ssebo mwenna wamu neeyama nti nno tujja kubanga tukolera wamu era mwenna mujja mwanirizibbwa abakulembeze abali wano ne ab'ekitundu kyonna mwanirizibwa mu ofiisi ku kitebe era tujja kukolera wamu kutambuza obusiraamu mu mutima omulungi insha Allahu ta'ala. Bakadde bange mwenna, His Eminence, the Acting Second Deputy Mufti of Uganda, Dr. Ziad Saleh Rubanga, Honorable Secretary General wa Uganda Muslim Supreme Council, Secretary for Religious Affairs, and Chairman wa Independent Electoral Commission, Chairman wa Rakai Muslim District, ne team yonna evudde Rakai, the outgoing districtali ne incoming. Okusookera ddala twebaze Allah subhanahu wa ta'ala akkiriza okututuusa ku kino. Tewali magezi gonna gatutuusiza ku kino kujjako okwagala kwa Allah subhanahu wa ta'ala. N'olwekyo tumwebaza era ne tumwegayirira asse okusaasira n'emirembe eri ekitiibwa Mukama waffe Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ekyokubiri, nga sinaba kubuulirira disitulikaazi ayingira, bassebo ne bannyabo njagala okubeebaza olwa sacrifice gye mukkiriza okukola okuleetawo enkyukakyuka eno. Mbasaba ebyemabega mu bikube ettale era temugezaako disitulikaazi ono mpya okubimuleetera mu ngeri eneemukyusa emmeeme, kubanga omuntu oyinza okuba nga oli mulamu nga buli kimu kyonna kikuwoomera, naye bw'ofuna omusujja ate guyinza okukyayisa byonna. Mbadde nsaba tubikkirire ebyayita, tumulage birungi byereere. Ate era mbadde nsuubira tuteekewo akakiiko mummwe akagenda okuyamba ku transition eno, naddala chairman wa disitulikiti, secretary wa disitulikiti ne treasurer wa disitulikiti ne outgoing disitulikaazi. Byonna bye twogeddeko wano
tebasobola bikola babiri bokka, wabula babeera ne ttiimu eyo ne babeera nga balambula disitulikiti zonna ezebbiri nga bazitugambye, ng'agenda alagibwa byonna ebikulu bye tulina eyo n'okumwanjula mu basiraamu ku mizigiti emikulu. Nabwe kityo munnaffe oli agenda bamusiibule bulungi, kubanga tagenze mu bubi, bamusiibule. Era naffe nga Uganda Muslim Supreme Council tulina enteekateeka ya retirement package ku bakadde baffe abo abamaliriza emirimu gyabwe, kubanga tulina okukimanya nti buvunaanyizibwa bwa ffenna. Oli bw'abanga abaddewo ng'atuukiriza emirimu gye kulwalira, tulina okusigala ng'ate naffe tumu-owninga, asigala waffe. Era tusaba enteekateeka eyo ffenna tugyegattireko wamu. Ebibaddewo byonna nkimanyi bikanga bitiisa, naye tubikube ettale. Olwaleero tukakase nti tubikubye ettale. Bwe wabaawo abadde akozinga problem mu disitulikiti, tubasabire busabizi, Allah balungamye. Okuva olwaleero tubasabire Allah balungamye abantu abo, era tubasembeze gye tuli, tusobole okuteekawo chapter empya mu Rakai disitulikiti. Disitulikiti yammwe erina potentials mpitirivu obungi, era y'emu ku disitulikiti mu Uganda eyandibadde yeesiimise ennyo. N'olwokuba nti wabaddewo ebyo okuyuguuma okwo, byonna ebibadde tebivaayo. N'olwekyo mbasaba muve wano nga muli ttiimu, tewali awaawangudde, ffenna tuwangudde. Kuba ffenna tusazeewo kimu, tukkirize enkyukakyuka, ate ebibadde emabega tubikube ettale. N'olwekyo tuva wano n'onenya nedda, wabula tugende na enjiri ey'okubuulira obumu n'okusonyiwagana mu Rakai disitulikiti. Tutegeeko olunaku luli lwe tunajja disitulikiti yonna eselebratinge, ng'eselebratinga enkyukakyuka eno ezzeewo. N'olwekyo muve wano ne missoni eyo, ate era nga mukkiriza okuyamba ku bana ababiri okukola transition eyo obulungi. Ono naye ategeere ekintu kyayingiddemu, ate tetumusindise nga mulamuzi, si agenda okubalamula. Actually district council temweyambula buvunaanyizibwa bwammwe, obuvunaanyizibwa bwammwe district council, the executive and council of chiefs. Obuvunaanyizibwa bwammwe temubusuulako ono yekka, ono azze nga administrator w'ebintu byammwe nga bwe bitambula. N'olwekyo temugamba nti anaabirongoosa byonna, mmwe bennyini mmwe mulina obuvunaanyizibwa. Ate muganda wange ayingidde obuvunaanyizibwa, tukusabira Allah subhanahu wa ta'ala abukukwatireko, kubanga hadithi emu yatugamba nti la tas'alil imarata, tosabanga bukulembeze, fa innaka in utitaha an mas'alatin, kubanga bw'oba obuweereddwa ng'okampeyinize kubufuna, wukilta ilaiha, bukulekerwa. Ate bwe bukulekerwa manya nti oli human being, oli munafu, n'okutegeerako kuli limited. Naddala gwe munnange atabadde na experience mu leadership y'Obusiraamu kiwanvu. Naye wa in utitaha an ghairi mas'alatin, obukulembeze bw'oba obuweereddwa nga tobusabye busabi oba nga tobukoledde campaign, u'inta alaiha, Allah akuyamba kubo. Allah bw'aba akuyambye ajja kwanguyirikiza buli kimu. N'olwekyo ekyo kitwale nti kikulu. Waliwo ekigambo kiri golden, Sayyiduna Abubakar radiyallahu ta'ala anhu kyeyagamba nga bamuwadde obwa khilaafa, bamaze okumuwa obukulembeze oluvannyuma lw'okufa kwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yagamba ekigambo kino, ayuha nnaas, abange mmwe abantu, fa inni qad wullitu alaikum
nze mpeereddwa obukulembeze ku mmwe walastu bikhairikum naye nga sinza abasinga obulungi fa in ahsantu fa ainuni bwe nkola obulungi munyambe wa in asatu fakawimuni bwe mba nkoze obubi muntereeze asidiku amaana amazima amaana bubaki buvunaanyizibwa walkidhibu khiyana n'okulimba kubeera ki naam kuba bukumpanya wadhaifu fiikum qawiyun indi omunafu mummwe ate ye w'amaanyi gyendi hatta uriha alayhi haqqahu insha allah okutuusa lwenkakasa nti hakki y'oyo omunafu gy'abadde ali azaamanyiziddwa mummwe ngimuddiza walqawiyu fiikum n'ow'amaanyi mummwe dhaifun hatta akhudha alhaqqa minhu naye munafu gyendi okutuusa lwemujjako hakki y'abalala allah bw'abanga asobozesezza la yadaa qawmun aljihada fi sabilillah abantu tebagezangako okulagajjalira okulwanirira ekkubo lya allah subhanahu wa ta'ala illa darabahum llahu bidhil okugjako katonda nga ajja kubakkakkanya abafuula abanyomeefu abatalina kitiibwa kyonna n'olwekyo abantu temulekerera ebintu bya allah nemubirekaawo nemufuula ettayo allah ajja kubafuula abanyomeefu ate mukimanye nti ffenna buli lwe tulekayo obuvunaanyizibwa obwo la tashiicu lfahishatu fi qawmin qat nti obugwenyufu tebusobola kubuna mu bantu ekiseera kyonna illa ammahum llahu bilbala okugjako ng'abantu abo baleetera ebbalaayi embi ennyo mulaba ebintu ebyo is a golden word from abubakar radiallahu taala anhu gyetuteeka okutereka olubeerera n'okwejjukanya nayo ebiseera byonna n'olwekyo nkuutira munnaffe ono abeere ng'akitwala nti kikulu abubakar yamaliriza ng'agamba nti atiiuni ma ataatu llaha wa rasula muŋŋondere ebbanga lyennaamala nga ŋŋondera allah n'omubaka we kyokiraba disikaadhi bw'otookuuma ekitiibwa kyo n'abantu abo tebajja kuwa kitiibwa kyo bw'onoogezaako okumiyandalinga rawundi n'okola kino n'okola kiri ekitakujyamu nabali tebajja kuwa kitiibwa kubanga ne allah n'aba omuswazizza nga n'omubaka we omuswazizza fala taata li faidha asaitu llah wa rasula agamba abubakar bwe njeemeranga allah n'omubaka we fala taata li alaikum temuŋŋonderanga olaba ekigambo ekyo nze bwe njeemeranga omubaka wa allah n'omubaka we ate nammwe tebangayo aŋŋondera nze olwekyo ebigambo ebyo bimalayo byonna byenandigambye naye nze mbeebaza nnyo 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 olwaleero mwabazze ku lwa disitulikiti okukkiriza ne musacrificinga byonna bye mukoze naddala ne mukkiriza kyenje eno neebeerawo naye nga mukikoze lilla kubanga teyajja gye muli n'abasaba obukulembeze ate era temumumanyi nnyo kigenze wala ne mumuwa obuwagizi bwammwe mumuluŋŋamye ebibaddewo ebizito mbeegayirira temubimuyingizaamu mumuleke akole ebibye naye ng'ate mmwe bagayite mugezeeko okutegeeza abantu berakaye nti fe biri twabivuddemu tuli ku kirala tugatte disitulikiti yaffe bana obuvunaanyizibwa bunene naye bwe mutaabeere kimu obuvunaanyizibwa obwo omuntu omu tajja kubukola n'olwekyo twewaddeyo okubeera nammwe era insha allah bwe munaava wano nga mukkiriziganyiza enteekateeka ya transition ne mutagirekera bano babiri wabula ne mugirondera akakiiko of course weetagisawo ne ku ssente weetagisawo ku ssente naye ekintu kino kye tuli kukola kijja kwenjelongwe okutwala rakayi mu maaso mumanye nti saddaaka gye munaateeka mu kintu ekyo kisobole okutambula kiggwe bulungi munaaba mukoze foundation stone eya rakayi okukola ki okulaakulana n'olwekyo obuvunaanyizibwa bwe bwaffe ffenna
era bwe butuukira okukaluba mututegeezeeko abali eno, tutegeeze sekretary general tusobole okukikolera awamu kituukaane bulungi. Otherwise bannange mwebale nnyo, mwebalire ddala era mutuuse salaamu zaffe eri abantu b'e Rakai, bagambe tubaagala nnyo. Nkwaniriza era nga nnyongera okubanga nkukulisaayo mu kuwummulamu awo akatonotono. Tuli mu programu ebifa ku kitebe. Musa Samula nze mbeerawo kubanga njikutuusaako. Mugamba mutya abalabi ba Magnificent Century we tutuuse? Omulangira Mustafa mumulengera kakati mwaba mulengera abamuwagira ate omulangira Serim okusinziira e Manisa naye mumulaba. Kale ebyo nno biri eri mu Magnificent Century era nga abalabi twagala obategeeza nti gye bujja mu maaso awo tuyina enteekateeka yammwe gye mujja okubanga munyumirwa. Kakati emboozi gye njagala okubanga nkutuusaako mboozi y'abakyala abasiraamu mu Uganda. Abakyala bano nga bakulemberwamu omukyala nankulu waabwe nantebe waabwe Hajjati Sofia Kenyanji. Ono nno nga memba wa General Assembly aviira ddala erimu Ankole Kigezi. Bano batuuzizza wano tabamiruka w'abakyala abakulembeze ku district ne regions era nga byabadde byonna wano ku kitebe e Kampala mukadde. Omukolo guno ogwabadde ogw'amaanyi ogwabaddeko n'obugombe, abakyala nga beewulira eryanyi ery'okuweereza obukule ery'okuweereza obusiraamu bw'eggwanga Uganda. Omugenyi omukulu yabadde Honorable Farida Chiwowa. Ono nno nga yakulira kanso ey'abakyala mu ggwanga erya Uganda. Kale omukyala ono yayogedde bingi ebyabadde bikwatagana n'omukolo guno era nga ezimu ku nsonga ezaateekesezaawo omukolo guno kwabadde kweddaabulula na kuzza bujja obukulembeze bw'abakyala abasiraamu mu Uganda. Ebimu ku byabaddemu kwe kuba nti nno gender based violence n'okubanga kwegamba okutulugunya obusambattuko n'okutulugunyizibwa mu maka bweyongedde nnyo. Omukyala atulugunya omwami, omwami atulugunya omukyala, abaana tebalina mirembe, abaana beekobaana ne maama ne batulugunya taata. Kale biri awo mwana wattu ono ne batulopedde nti waliyo n'abakyala abakuba abaami, naye mukyala gwe tuyina wano omuvubuka waffe producer akola programs nga programu ey'emikolo bamuta Derek alina effujjo era neewuunya omukyala alifumbirwa Derek. Simanyi oba gwe olisobola okumukuba naye nga ebimu ku byabaddemu byebyo. Abakyala mulekerawo okukuba abaami. Kale ezimu ku nsonga ezabaddemu zeezo ze njagala okuba nga nkutuusaako naye nga abakyala okwabadde Hajjati Farida Chibowa bayogedde. Secretary General wa Uganda Muslim Supreme Council yabaddewo okwogerako eri abakyala Honorable Haji Abbas Mulubya Sekyanzi wamu n'ebigambo by'omukyalo ono akulira abakyala abasiraamu mu Uganda. Abasiraamu abakyala abasiraamu njagala oyawula abakyala bano bombi babaddewo. Hajjati Farida Chibowa alina kanso gy'akulira ey'abakyala mu ggwanga, then Hajjati Sofia Kenyanji akulira kanso ey'abakyala abasiraamu mu Uganda. Yes, ndowooza obyawudde. Kale ebimu ku byabaddemu bye byenkugambye nti obutabanguko mu maka wamu n'okweddaabulula ng'abakulembeze b'abakyala abasiraamu. Salam Bank yabaddewo okubanga kwegamba ew'abantu bano abakyala bano omusomo gw'okuba nti beekulaakulanya n'okwejja mu bwavu. Hajjati Farida Chibowa mu kwogera kwe yayogedde ebimu ku bireetedde okubanga amaka goonooneka nga mu kwabaddemu obukyafu. Yakuutidde abakyala okubanga bayonjowala. Mwana wattu yayogedde ku nsonga y'okumma abaami akaboozi. Mbutereese kulwana woowe. Kangendeko mu kuwummulamu katono mbuuze ku bannange baddala ensonga y'akaboozi ereese obutabanguko. Bakyala, bamaama, bannyinaze, mwenyigire mu nsonga eno okulaba nga ebyenjigiriza bikulaakulana. Tukula ffenna tukimanyi nti omusomesa asooka ye maama awaka. Everyone's first teacher is the mother. So when we talk about education services, we are actually talking about you, because you are the pillars of learning.
The fourth pillar w'ennyingo ey'okuna is health, sanitation and water services. Ebyobulamu n'amazzi. Omuntu yenna ayogera ku busiraamu kizibu nnyo okubwawula n'amazzi. Kubanga ffe obusiraamu obwaffe tubukola nga twelinaanyizza amazzi mu buli nsonga. Then n'obulamu, ebyobulamu, health, nabyo bikulu eri buli muntu. So that's also a pillar that we are looking at. Uganda Muslim Supreme Council, through the Uganda Muslim Medical Bureau, is looking after a number of health facilities in the country. But we're also looking at many other things of developing health in the country. Through Old Kampala Hospital and other hospitals, in partnership with Insan International University, we are looking towards enhancing the growth of medical personnel in the country. Abakyala oba bamaama baffe tubasaba ensonga yo mugyenyigiremu nga mukubiriza abaana okusoma science. Baali batunnyonnyola ne batugamba nti yunivasite y'obusiraamu emu eri mu ggwanga erina ebifo 100 eby'abaana abayiga mu medical school. Etteeka libalagira okuba nti ekitundu ku bo balina kubanga bava bweru. Abaliyo nga bannayuganda 50, 35 ku bo tebamalaako olw'ensonga ennyingi ezibaleetera obutamalaako. Naye kye tuyigamu ki nti abaana abato naddala abasiraamu tulina okubakubiriza okwenyigira ennyo mu kusoma science. We need to pull up our socks in studying science so that we can be able to produce our own engineers, our own doctors, our own researchers. Awo tujja kuba nga twogeza maanyi. Naye amalwaliro ne bwe tunaagazimba nga abagolamu batono kiyinza okututwala enkola. Ani omulala asobola okukubiriza abaana okusoma naddala okusoma science okuggyako omukyala awaka maama we? Ennyinga ey'okutaano is capacity development of Muslim clerics. Uganda Muslim Supreme Council ekitutte nga nsonga ya mulamwa okulaba nga abawalimu baffe bongera okwongerwamu amaanyi. Development of the capacities of our Muslim clerics, right from the mosque through our structures of the Tuare district, region and headquarters. Before I came here, I had a letter on my desk from an organization that is going to help on training of Muslim clerics in some districts of the country. Insan International University is also organizing a program along those lines. Uganda Muslim Supreme Council is also developing programs along those lines. We are speaking to the strategic plan. We ask the Muslim women of Uganda to help us actualize this effort. Find a way of participating, even if it involves encouraging clerics close to you to partake in these kind of programs. Ennyinga y'omukaaga ekwata ku daawa and religious services. Obusiraamu okukula okubeerawo buyimiridde ku daawa. Baamirati weebali naffe ffennyini okusomesa eddiini. Eyo ennyinga ey'okusatu mu strategic plan yaffe. Ennyinga y'omusanvu ate nga yesembayo ekwata ku institutional development and strengthening. Ekyo kitegeeza nti ebitongole byaffe eby'obusiraamu nga tutandikira ku Uganda Muslim Supreme Council yennyini ogenda ku bitongole ebirala byonna byetaaga okuzimbibwa nga bikolera ku musingi ogugoberera enteekateeka ennambulukufu. So this institutional development is starting here. We are developing policies,
we're enhancing our own skills and capacities through training. We are getting exposed, and we hope to take it down through all the different institutions. We have organized a national capacity building workshop today on 25th at Gaddafi Mosque. The main aim is to help the leaders, or to train leaders about the leadership skills, about financial literacy, about how they can help themselves to elevate them from poverty by training them how to save, by training them how to be good leaders, by training them how to embrace government programs, how to use their religion, faith, deen, Islam to improve their communities. Their mothers, they can always look at their children, their families, and they contribute to the community. Their mothers who can disseminate information in different ways as leaders, Muslim leaders. So basically, this capacity building workshop is on socio-economic transformation in the Muslim community. These are Muslim women leaders that come from the region to the districts. All the districts in Uganda are here. They are being represented in the Muslim districts. They are being represented. We have all of them here, and they are here to learn and take back the information. Also, we shall talk about our function in October that we're preparing, so we want to make regional committees for that function. Olwaleero tuli wano ku Uganda Muslim Supreme Council mu training y'abakyala aba region ne district, abakyala abasiraamu. So bampise mbeerewo mbeereko kye njogera ku topic ya domestic violence, naye mu bigambo byange njagadde okubagumya abakyala nti domestic violence weeri, naye majorly tulina okutunuulira ku causes, biki ebyo ebireeta domestic violence. Mbadde nina bye nina nabo ne bongerako, naye bwe tumaze ne tukkiriziganya nti tusobola okulwanyisa ebireeta domestic violence nga tubyewala oba obutabikola oba babadde babikola okubivaako. Bwe banaaba nga tukoze ebyo tujja kugenda maaso. Naye ffe research gye twakola nga National Women's Council, cause ya domestic violence esinga bwavu. Bwe tutunuulira obwavu kye bukoze amaka, butabangudde nnyo amaka, kati tulwanyisa obwavu mu maka nga tuyita mu government programs. Mbe encouraging ze embracing government programs basobole okuva mu bwavu, nga bwe tugattako ne bino ebirala, butakebera masimu, kubeera bayonjo, kunoonya kumanya na kugulawo business, babeere nga bafuna financial independence, basobole okweyimirizaawo, bayambeko families zaabwe, kubanga n'abaami nabo oluusi baba tebalina ssente, ate bw'ozimusaba nga tazirina ayinza n'okutandikirawo okulwana. So mu bufunze byebyo, naye ensanyuse nti National Muslim 111 waliwo nnyo abakyala ku district zonna okuva mu Uganda. So ebadde ennungi nnyo singa abakyala bano banaakozesa omukisa ogwo egw'ebyo bye basomye ebingi ennyo, omuli programs eza gavumenti, omuli salam banking, buli kimu kyonna bajja kubeera nga basobola okuyambako bannaabwe. Ate ebyaffe eby'abasiraamu tebiba byangu nnyo, kubanga eri tulina okubeera abakyala bana yadde nga si tteeka, ogenda okutunulira nga ekyo nakyo kizitomu. So tulina okwegumya nakyo ne tukkiriza nti Allah kye yatugerera, ate tulina okukibeeramu, ate tulina okubeerawo era ne tumalako. So nze nsanyuse nti abakyala babaddewo ate nga bakulembeze. Abaami abamu tebakyatuukiriza buvunaanyizibwa kyekituufu, naye bwe tutunuulira ensonga lwaki tebakyabutuukiriza, abamu bagaana bugaanyi olw'ensonga zaabwe ze beemanyidde, naye ate ez'omu kubakkiriza nti abaami abamu nabo tebalina. Kakati ffe ng'abakyala tulina okutegeera nti waliwo n'ensonga ey'abaami abamu obutabeera na ssente. Kati omwami bw'aba talina ssente, gwe omukyala ogenda kukola oti? Are you going to sit back and look? Olina okubeera nga naawe olina kye weetegekedde. Singa omusajja abeera talina, gwe ogenda kukola ki? Oteekwa okuba nga olina okugattawo. So nga tutakolinga obwavu n'okubeera nga tukola wealth creation nga president bwagamba, tulina kubeera serious ne tuva mu by'okusaaga ne tunoonya opportunities ne tubeera nga tuzikozesa okwejja mu bwavu, tulyoke tulabirire abaana baffe, tulyoke tulabirire n'amaka gaffe, n'abaami bennyini tubalabirire. Ate bana abakyala b'omubaka, mukyala omu yali mugagga nnyo, Hadija
kati bwabanga yali mugagga ku mulembe ogwo ffe kitugaana okugaggawala kiki ate nga president atugamba gaggawala. Nsanyuse Hajat Safia bw'ataddewo training eno okuempowering abakyala bano ne information kikulu nnyo. Information is power. Kati mmanyi bwe bazze si bwe bagenda okuddayo. Njagala okubanga ate akadde kayinza kalinganga akatutwala katindiggwa era nga njagala okubanga mbuuza ku mwami Kabuye. Mwami Kabuye wawali erungujja y'omu ku balabi ba GTV. Waliwo n'omwami awo emasanafu, mwami gwo oli wa furniture mukola ntebe waggulawo ng'oyambuka ku mafuta ga Kleenex Energy. Mulaba GTV, manyi okuyitawo nga mutaddeko ku screen zammwe GTV. Mwebali munnange, mwebalire ddala omwoyo ogutafa okubanga mulaba TV yammwe ey'obusiraamu. Kaakati nno wategedde emboozi gye njagala okubanga nkutuusaako, mboozi ya kukontana. Ekitongole ekya Muhammad Sadis bwe bate bakiyita Abawarabu, kati ffe Abaganda ne tukiyita ekitongole kya Kabaka w'e Morocco. Kabaka w'e Morocco ayina ekitongole kino mu Uganda. Ekitongole ekyo nga no mu Uganda kikulibwa Dr. Ibrahim Sali era ng'ono ekitiibwa ekimuweebwa Honorable Council of Morocco era nga yalinganga ambassador wa Morocco mu Uganda. Kaakati bano bategeka events ez'enjawulo, ng'ebimu ku bye bategeka mubeeramu Quran competition. Abaana ne beekeesa ekitabo kya Mungu ne basoma Quran, abawangula bamanyi okutwalibwa e Morocco ne battunka ne bannaabwe mu Africa yonna. Kaakati mwana wattu ku luno ekyabaddewo kye ki kye njagala okuba nga nkutuusaako. Gwe wali owuliddeyo ku bakontanamu hadithi? Yo badde omanyi hadithi? Hadithi abamanyi Oluwalabu era abaasoma ebintu ebyo batugamba nti bibeera bigambo bya Nabbi bye yayogeranga. Kati ndowooza okitegedde nti nno Nabbi bye yayogeranga bwalinga bubaka. Kitegeeza nti hadithi gwazikolerako mwana wattu ewa Katonda obeera mu beesiimu, naye ng'obeera okolera ku bigambo bya Nabbi, ekitegeeza nti ebigambo bya Nabbi bwali bubaka. Kaakati bano bavuddeyo ne bategeka omukolo gwa hadithi era nga kwabadde kukontana. Omukolo gwa hadithi ogwasookedde ddala mu ggwanga Uganda. Kale olukontana luno bano balwawuddemu emirundi 3 gye njagala okuba nga nkuwaako, nga buli lukontana lwabaddeko abawanguzi ab'enjawulo. Kaakati waliwo kye bayita hadithi 40 era nga hadithi zino olwo lwabadde lukontana lwa njawulo ng'abaana bakontana mu hadithi 40 ng'otuula wali ne bakuba kajojijoji w'ebibuuzo. Hadithi 40 ezo nno nga zaawanguddwa musaayi muto ayitibwa Mwinshawe Abdallah, myaka 11 egy'obukulu. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني الحسن بن العلي الحلواني حدثنا أبو توبة وهو الربيع بن نافع حدثنا معاوية يعني ابن سلام عن زيد أنه سمع أبا سلام يقول: حدثنا أبو أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صوافة تحاجان عن أصحابهما. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. قال معاوية: بلغني أن البطلة السحرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم
ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. رواه البخاري. اسمي روية يسرى عبد النور، nsomera ku Madina Islamic Secondary School Sanji Katereke. Ntwala omukisa guno okwebaza Allah subhanahu wa ta'ala ansobosezza okutuuka ku kino ng'era mbadde sikisuubira ne alhamdulillah ne baseeka bange bonna babadde nga bansomesa nabo mbeebaza. Bismillahir Rahmanir Rahim. Rawa al-Imam al-Bukhari rahimahullah عن أبي سعيد الخدري أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده ثم قال: ما أبقي عندي ما يكون عندي خير فلن أدخره عنكم ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله ومن يتصبر يصبره الله وما أعطي أحد عطاء هو خير وأوسع من الصبر. الرحمن الرحيم. روى الإمام مالك رحمه الله عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يسير في ركب وهو يحلف بأبيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. هذه المسابقة هي أولى مسابقة من نوعها، أقيمت في المجلس الأعلى الإسلامي منذ يوم أمس. We started our program for this competition since yesterday, and it is our first hadith competitions. We have to say Allahu Akbar أو تكبير. المسابقة تكونت من 3 فروع. We had 3 categories in these competitions. الصنف الأول حفظ 40 حديثا، والصنف الثاني استظهار 30 متنا مع من انتهت إليه رواية الحديث وفهم دلالة ألفاظها، والصنف الثالث حفظ 20 متنا من أحاديث الأحكام مع بيان ما تضمنته
من فروع فقهية. We had participants memorized 40 حديثة, 40 hadith, and other category 20 hadith and 30 hadith. عقدت المسابقة الحديثية يوم الخميس والجمعة تاريخ 25-26 الموافق 20 محرم. وتكونت اللجنة من المشايخ الأفاضل وعلى رأسهم محمد هارون المتحدث أمامكم، وكذلك الشيخ فهد يزيد مكوانا عضوا، علي كشوبي عضوا، عبد الله ساجد متيابة عضوا، ويوسف إيغا عضوا، وفهد إبراهيم سموانغا عضوا. Those the team of educators, Sheikh Muhammad Harun and Fahad Yazid, Ali Kachope and Abdullah Sajid, Yusuf Iga and Fahad Semwanga. أما مجموع عدد المتسابقين من كل الأصناف فكانوا 63. The number of the participants were 63 in the 3 categories. وأخيرا قررت اللجنة اختيار بعد المسابقة القوية 3 فائزين من كل صنف. Now we are going to give you the winners. The winners in the first category. The first one is Minshawi Abdullah. Minshawi Abdullah. The second one in this category is Adam Juma, and the third one is Jamal Musa. And the second category, الصنف الثاني الفائز الأول أو الفائز الأولى هي بشرى نايبالي. Bushra Naibale was the winner in this category. والفائز الثاني هشام كبيرو, the second winner in this category, Hisham Kiberu, and the last one Rawiya Yusra Abdul Noor. Amma الصنف الثالث, the last category, we have the winner in this category. MashaAllah, she is Asma. Lala is Asma Ndezi. Aina Asma? Yeah, she's Asma Ndezi. And the second one, Talha Ziku. And the last one in this category is Amin Masuba. فهذه هي النتائج في هذه المسابقة، نسميها مسابقة الكبرى. وسبحان الله، يعني من الأصناف 3 وجدنا صنفين يعني اجتاز فيهما يعني قسم البنات، أما البنين ففازوا في صنف واحد. فهنيئا للبنات، وإن شاء الله نرجو السنة القادمة أن تتفوقوا وتجتازوا أكثر. Thank all you members who are here for coming to attend this function as we close. This organization was started by His Majesty the King of Morocco, King Mohammed VI. It's called Mohammed VI Foundation for African Ulamas, as was alluded by Dr. Idris. It started in 2017, and Uganda joined in 2019 in December. And the reason why His Majesty the King, and we thank him and we pray
to Allah to give him good health and long life was to see that we bring together the Muslim scholars, and the emphasis is put on the younger generation. And if you note here and observe, we have participants as young as 6 years old. 6 years old who has participated in these competitions. And Sheikh, the chief adjudicator, told you the categories in which they have participated: 40 hadiths, 30 hadith, and 20 hadiths. You can imagine a 6 years old memorizing 40 hadiths. كما قال في محكم الكتاب بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي. فالاهتمام بهذه المسابقة في الحديث النبوي أمر جدي ومطلوب جدا لإيقاظ الصحوة نحو فهم المصادر الإسلامية وتطبيقها. ونشكر مؤسسة محمد الملك محمد السادس للعلماء الأفارقة التي أعدت هذه المسابقة، وأشكر طلابنا المشاركين والمشاركات في هذه المسابقة الأولى من نوعها، فإنهم قد أبدوا مهارات فائقة لم نكن نتصورها، كالنموذج التي رأيناه من البنت التي تلت الحديث هنا أمامنا. فنرجو على استمرار مثل هذه المسابقات، والمجلس الإسلامي الأعلى مفتوح لمثل هذه المسابقات التي تنمي مهارات النشء في الحفظ والعمل. وندعو المؤسسات والجمعيات على الاقتداء بمؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة وتنفيذ برامجها في هذا البلد. ونسأل الله تعالى التوفيق والسداد للجميع إلى ما فيه صلاح ديننا ودنيانا. tuli mu mwezi ogw'omusanvu era nga tulabikanga abali mu kubanga tuguwunzika. Kitegeeza nti tubulayo emyezi emitono nnyo nga ena bwe gityo okubanga omwaka 2024 guggwako. 2025 ki kyotegese okubanga otuleetera ekipya oba ki kye weetegekedde mu bulamu bwo? Waliwo ali eyo ng'agamba nti kagwake kagutonye ngenda kuyimirirawo ku lw'abantu b'e Lubaga South. Waliwo ali agamba nti nze ngenda kujja ku bwa kansala Musa Samula ayina wajja okubanga ate abategeeza gojjawa woba tozaawo ki kyotegese okubanga okola kikwongereko gye bujja mu maaso. Programu erifa ku kitebe mba sisukawaawo mbeera ne Umar Senkai ku kamera ate nga olwaliro mbadde n'omwana wa maama bamuyita Deriki nali mulese n'abawuubirako naye omulundi oguddako ajja kujja ng'ayambadde bulungi ng'ayambadde nga nze. Kale programu eno nkuddiramu nti tugikutuusaako ku lunaku olwo Sunday ng'abantu muwumuddemu ne mulaba ebyabaddewo kale ate ne tukuddiramu ne tunoonya ebiddako awo wiiki ejja era ne tubikuleetera ku Sunday eyo ebeera eddako.